Now, our different now. Now we are going wamaanyi nga wabula akawegwe twamanya endi wamaanyi ennaku zino ayagala kuvaayo adde mawulire genfuna bakwogereza ani abazenye ne Katikkiro mweyongere eno mutuule wano wansi wano Mutani wa Sepiria Mukasa Mukasanje Gombola Saba wali Bukoto Eguddu ne muzukulu wa Maliko Lukabazi ne muzukulu wa Bakawonga kaya mukozesa omukolo okumutongoza ku bukyala bwe Kasubi kusaidi eno bali abazaana ba Kabaka Muteesa Ombere olwokubiri ne Kabaka Mwanga nga bakulembera omukyala Kaddulubaale abawerekedde Katikkiro ab'ekitiibwa abakungu wamu n'abazaana ba Kabaka ojja kusaba okwanjulira ku bantu abamu abali wano b'otatambudde nabo nyanjula bali mu kibuga kino ojja kutandikira ku era gwammwe abannakinsiki bwe muba temugusobola nga nkiwalanguwa bw'omutima mulimu Bona atuganye tetulina mazzi ffenna nga tutambula tubiri kibuga nga ataze nnyo aigwe akola nnyo edduyire ennaku zino ekituleese kyekya bulijjo kye tumaze ebbanga eriwerako ekyokulambula omulimo ogwa wano mu masiro Kasubi naye okusingira ddala omulimu gw'ennyumba Muzibu Azaalampanga. Twatandika omulimu guno mu 2013 era ebbanga ggwanvu katugenda myaka 12 nga tukyaguliko so nno mu bbanga eryo tukoze ebintu ebirala ebiwerako bingi bwe gaba mayumba tuzimbye mayitirivu naye ngamba amayumba gano aga bulijjo naye amasiro si nnyumba ekyo nkyogedde emirundi mingi naye Omuganda agamba nti addiŋŋana ekitiko yakijja ensonga yeetaaga okunnyikiza abantu bagitegeere bulungi ekintu ekitono gwe kyolaba ng'ekitono mu masiro kiba kinene kubanga kiriko emisoso egigenderako olw'okuba gano masiro
N'olwekyo mu bbanga eryo tetuyimirizangamu kiri awo. Mpozzi ng'omulimu guyimiridde lwakuba nti ebikola tebiriiwo. Oba nti omulimu guyimiridde waliwo emisoso egirina okuyitibwamu. Naye tetuyimirirangako mu bbanga eryo. Awo nno wano we tutuuse ndowooza omuntu wagambira nti tuli yaddeyaddeko. Ennyumba ndowooza mugirabye munda bw'efaanana. Tuli mu bisembayo naye omuntu yenna ne bw'oba ozimba nnyumba yo yakusulamu. Okusitula ebisenge n'okutereka kyangu. Naye engeri gy'omaliriza ennyumba ebisembayo okuyooyoota ogwo mulimu munene nnyo. Ne mu nnyumba eza bulijjo gukolebwa na bwegendereza. Naffe kye tuliko wano era tetugenda kupapirira okubagamba nti nno omulimu tugugyeko engalo. Ekyo tujja kukyogera nga tutuuse bwe tunaawulirira ddala nti era awo ku mutendera we tuli omulimu tugumaze. Wakyaliwo emirimu gye tulina okukola mu mbuga eno mulaba waliwo amayumba ng'ago geetaaga okutereeza. Ekyoto ng'ekyo tekyaliwo kiikyo weekiri kirina obulako butonotono n'ensonga endala. Tulina okukola emmotoka we zisimba wabweru. Tulina okukola ebiyigo. Omuntu tayinza kutambula kuva Bulemeezi n'ajja wano okulambula amasiro nga tewali kiyigo waagenda. Omulala aba avudde na Bulaaya, nawe kati mbalaba bavudde e Bulaaya bali wano. Tulina okukola ebiyigo ebitukana ku mulembe gwe tulimu Omutebi. Egyo emirimu mikulu era nagyo tugenda kugimala. Njagala nnyo okwebaza obugumiikiriza obw'abantu ba Buganda nga bwe ntera okukola buli lwe tujja wano. Kuba ffenna kituluma. Naye gwe we kikulumira ng'osinziira bbinikira ate olwo ffe abali ku mulimu gwennyini. N'olwekyo ffenna omulimu gutuluma. Naye tubeebaza mwenna okugumiikiriza embeera eyo. Ate kati nga bwe tusemberedde okumaliriza twagala essuubi lireme kubaggwaamu. Mulimu tusemberedde ddala okuguggyako engalo naye tetunnatuukira ddala oli we twagala. Naye mwebale, neebaza abakozi omulimu guno ebbanga lino lyonna be tuli nabo emmengo na buli yenna alina ky'akoze okulaba nti omulimu guno tugutuusa wano. Bwe tunaamaliririza ddala buli omu ajja kuba musanyufu era ng'ekyo ffenna kye tunoonya. Ne Ssaabasajja musanyufu nti omulimu gutambula era yeebazizza abakuuma ekibuga kino olw'obugumiikiriza. Here to inspect the works on this establishment, especially the mausoleum in which 4 of our demised kings were interred. Like we have said before, we've taken extra care to ensure that the works follow the norms and traditions, the cultural mores that characterize the tombs. The tombs, like I've said before, are not a big hut. They are tombs. It's the resting place of our demised kings, and there are norms that have got to be observed to ensure that what we get at the end of the works are actually tombs, not some beautiful big hut. So we've had to take time. But at no time did we stop the works going on, except where we're waiting for building materials or in situations where certain practices or cultural norms had to be carried out. But otherwise, since 2013, we've been on this work. We are nearing the very end of the works, but there is still some significant work to be done. The houses within this yard need to be worked on to bring them in conformity with the main structure here behind me. We've got to work on the parking lot, we've got to work on toilets, we've got to work on lots of things. Electricity supply, water supply, the works that need to be embarked on, to be worked on, are still significant, although not as big as where we started. But I would like to express our appreciation to everyone, especially the
the people, the traditional people who stay here, the people who have provided technical support, and everyone who has contributed in one way or another. Lots of money has been spent here, and much of it has been provided by the Kingdom of Buganda through voluntary contributions by the people of Buganda. We appreciate that very much, and all of us look forward to a time when we shall declare the works completed and the tombs open to the public. Now we open because we are doing dry runs, but we're not officially open. But people can come and have a look. But we shall soon announce a date when we shall officially reopen the tombs.